program yaffe olunaku olwaleero ndi ne chairman w'ekibiina ekya People's Progressive Party ekirina ekitebe kyakyo wali e Bukoto, Haji Saddam Gayira gwendi naye olunaku olwaleero nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga. Mukulu Saddam Gayira ono ebyobufuzi abiruddemu era agenda atubuulira nga ffe ababirimu naffe engeri gye tuyinza okubitambuzaamu n'ebiseera eby'omu maaso. Sooka otubuuzeeko Mukulu Saddam Gayira. Abatulaba mbalamusizza ate naawe nenkwebaza. Amiina ssebo. Nkomyewo bwakubiri. Mbadde embuzi. Obadde obulidde ddala. Kunze. Mbadde embuzi. Saagala kwogera buli lunaku. Njagala okujja kwogera nga waliwo ensonga kakati. Ensonga ziringa bbiri enkulu. Waliwo ensonga y'ebyobufuzi egenda mu maaso naddala ku amendments ze baagala okuleeta. Waliwo entuulo eziri ekkulu ezigenda regional cities, naye ate waliwo n'ekya Kampala. Kampala awunya yenna kati ajjudde kasasiro. Waliwo olumu wano abakyali abato, waliwo wano meeya bamuyitanga Yiga, mukwano gwange. Christopher Yiga ekyamujja ku bwa meeya yali kolera. Yali kolera ne bagamba nti ebisasiro bijjudde mu Kampala, tuviire. Olemereddwa era n'agenda. Ne ku mulundi guno abakulembeze bateekwa okubeera responsible. Alina okugenda kubanga tumwagala nnyo, naye emyaka 15 tosobola kugamba nti buli kimu bakinnemesa okukola, kino bakinnemesa, kiri bakinnemesa, kakati ate noga nti era nkomawo. Omuntu ateeka okoleka omukulu, naye munywanyi waffe ayina by'asobola. Oweekitiibwa Lukwago ayina by'asobola. Era kyova olaba nze Lukwago nandyagadde nnyo ye mu Kampala Central ga Ebo. Era anti kyegambye nti alina by'asobola. Ogwo ogwa memba wa palamenti agusobolera ddala. Ono Nyanzi waffe muntu w'abantu. Nze mbadde njagala naye tumugezese ku kyalo di meeya. Nyanzi si kumugezesa. Nyanzi abantu balina kumubuuza nze asinga okumumanya. Nawe omumanyi nnyo. Nyanzi mumanyidde emyaka 25. Ekimu ku Nyanzi by'asinga okumanya kwe kukola n'emikono. Ebyo bye muwoza mbu simanya mbu kasasiro mbu biki ebyo ebyateeka mu nkola ebyo Nyanzi n'awatali kkuba aliteekawo, n'awatali mwala aguteekawo. Omanyi nze engeri gye na background ya Muzeeyi Bidandi Sali. Muzeeyi Bidandi Sali yakola enguudo mu Nakawa. Eyo wasooka enguudo za kolansi ng'ewala tezinnagendayo. Naye omanyi bwe yazikolanga? Tiyazikolanga ku ssente za gavumenti. Hapana. Yajjanga mu bantu abali ku luguudo olwo n'abagamba nti bannange enfuufu mugiraba bwete ebizimbe byammwe. N'abagamba naye kye tuba tukola nti lwaki tetukola luguudo luno? Kati nga bamwesiga tasobola kulya ssente zaabwe. Kiyakolanga nga yaafuna ababalirizi nga babalirira nti beetaaga malamu loole bwezi, beetaaga bitumen kolansi gundi bweziti amapipa bwegati, nti beetaaga amafuta bwegati. Kati ng'agenda mu bantu abo ng'abakubamu miitingi ng'abagamba nti beetaaga loole bweziti ez'ettaka, naye buli anaatuwa loole ey'ettaka agenda asasule wali bamuwe risiiti. Taleeta ssente yakulaga we munaasasula. Anaatuwa epipa ya kolansi asasule mu ofiisi weeti we bamutunda, fe atuleetere risiiti. Anaatuwa gabuli ekikozesebwa amafuta nga balaga petrol station tebajja abagamba nti mwe mugende mugagulaawo muleete risiiti. Kati ebyo bwe yabimalanga ng'akimanyi nti mu local government ne mu works gavumenti ebyuma bimanyi okutuulayo nga terina ssente zibikozesa. Kati ye kyeyakolanga ng'amaze okukuŋŋaanya ebintu ebyo byonna nga bafunayo busente bwe banaawa abakugu abagenda okukola nga bw'alaawensi, nga bagenda nga bajjayo sikolasi gye baamugula, nga bajjayo ttaka gye baaligula, nga bajjayo mafuta
ebyuma bya gavumenti nga ebyuma bya gavumenti nga bijja bikola nga gavumenti si yetaddemu ssente bwati bwe yakolanga enguudo. Kati omuntu okuyimirira ng'omaze emyaka 15 kumpi 20 naye ng'ogamba nti nze kino gavumenti yakinnemesa, nze kino yakinnemesa, nze kakati onootukolerako ddi ne mwekolamu omulimo. Kakati nze olw'okuba abantu bano bonna kakati abaagala n'okwesimbawo ku Lord Mayor mbamanyi nno bonna mmaze nabo myaka mingi, buli omu mmanyi kyasobola. Kakati bwe muba mwagala meeya nga temwagala agenda kwogera luzungu lungi, kubanga ayogera oluzungu olungi mutwale mu paalamenti agenda ateese, naye nga mwagala meeya agenda okubakolera enguudo, agenda okubagogolera emyala, anaabagirawo kasasiro, ali hand zone nga yekwatiramu. Oyo Fred Nyanzi ajja tukolera, oyo ajja kukola. Mwewunye n'okwewunya nti bulijjo abagamba nti baabalemesa, ono yabikola atya? Kubanga bw'omala okufuuka omukulembeze waliwo ebintu ebimu by'olina okuleka osooka okolere abaakulonda. Naye toyinza kulowooza nti abaakulonda banaabanga batema emiranga nga naawe otema miranga nabo. Buli ddakiika kyo bakinnemesa, kubanga kasasiro abaamunnemesa. Bw'ate bw'ogenda awaka abaana nga bakaaba njala, kati ne taata naawe n'otema omulanga, n'otandika okutema omulanga ati bannange enjala banne nga tulabye nayo, kati abaana bagenda kukola. Nze nali Kasubi awe Kawaala, nalinawo akayumba kange kamaduuka, nakola oluguudo omu nga teruyitamu mmotoka, n'ab'ebigere tebasobola, nendeeta zimagulu 10 za maramu, nenduyiwa nendukola omuntu ogwo, emmotoka zitandika okuyitamu, abantu ne basanyuka, naye nga ndukoze kyagambye. Eno ku kyalo Nansana gyendi amasannyalaze nagasika ogwo, nasimba emiti 6 nengamba nti kiyinza tutya okubeera mu kihululu nga kwezi ndi ku kyalo nengasika ne gajja lukwaga okoze eki. Nange wensula nasika emiti 10 tekiraba, naye toyinza kugamba nti no leero nemeddwa. Alina byasobodde okukola, naye byasobodde okukola tebiyamba Kampala. Kampala ateeka okuba n'omuntu nga tetugenda kaaba naye. Tosobola gamba kino bakinemesezza, kino bakinemesezza, kino bakinemesezza, kino bakinemesezza. Omukulembeze ateeka okubaako byalaga nti bino. Kakati Kampala awunya, yenna ajjudde kasasiro. Nyanzi singa yayingiddewo dda nga n'ekiti yakikutte, gambuutusa azambadde, ali mu kkunga abantu bingi by'osobola okukola n'abantu, ate era bingi by'osobola okukola nga ne gavumenti ogibypassize, kubanga bw'obeera mu kifo ky'obwa Lord Mayor oyina obusobozi obugenda okulombinga ebweru. Osobola okulombinga grant nga ssente bagenda kuziba wabuwi nga si za kusasula. Bwekiri gavumenti esobola okuteekayo akabega ne mwewola ne mujja ne mukola, naye ebyo byonna byetaaga nga muyina enkolagana. Naye kasita ogenda nga buli woogenda ojja kulwana, buli gy'ogenda nga lutalo, kugamba tolina kyosobola kukola ng'otuuse mukulu. Saddam Gayira nkwagadde, oli munnabyabufuzi, toli activist, oli munnabyabufuzi. Lwaki tuyinza okugamba nti toli mu kibiina kya Nuupu Nyanzi gyali, naye Nyanzi omulabyemu obukozi? Mumanyi kuba bano bonna mbadde mbeera nabo, nze emyaka gye maze mu byobufuzi, abo bonna abasinga bansangamu. Nze Nyanzi nazanyanga naye omupiira, twasomeranga Namukozi Fembi, yali mu senior 4 nga ndi mu senior 5, nga tuli mu college ya yellow, ye ng'akwata ggoolo nkuba namba 5. Nyanzi ne tubeera naye, tuvuddeyo Namukozi tuzze mu Kampala wano, Nyanzi nga mbeera naye ku UNEB bwe tubadde twesimbirawo nga tugenda ffenna. Kwegamba Nyanzi nze mulabamu element y'obukozi. Nyanzi osobola kumwogerako ku birala, naye bwe kikwata ku kukola practically oyo oba omaze. Omanyi nze nga owekibalukwaga ajja okwesimbawo, naye ku Lord Mayor nze kino nkyogera nno gwakubiri, kino nze nkyogera gwakubiri nga ne Nyanzi tannajja. Ekisanja ekyasooka nga Lord Mayor yeesimbyewo ku bwa Lord Mayor yeesimbawo ne Ssematimba, ne ngenda ku rediyo emu yali Super FM, yali Impact FM. Ku Impact FM ne bambuuza ku baabo ababiri gw'empaakalulu,
ne mbaddamu bwe nti kiri ku record ne mbagamba nti olw'okuba ndi mu opposition nga saagala movement etwale ekifo kino ngenda akalulu nkawalukwago naye senga mbadde nnoonya mukozi agenda kukolera Kampala nandikawadde Sematimba. Sematimba yali mukozi wano yatukwatiramu mu Lubaga, yali musajja mukozi omulaba bwe yatukola. Yes. Ate nali mumanyi kuva eri ku CBS ngali practical kakati down to the olaba nti neeyo emyaka 15 egiyise kye nayogera ku luli kyenziramu nti ku luli nagamba nti bwe mba nnoonya waffe opposition Lukwago bwe nandibadde nnoonya mukozi Sematimba kubanga Lukwago yayina amaanyi ge gye gali amaanyi ge gamusinga ku kubeera mu articulation kwogera bwomutwala mu palamenti amabago abajja gaggusa bulungi nnyo n'okukyusa amateeka agemulowooza nti nno mabi obukugwa bulina n'amaanyi agalina naye bwe bituuka ku kukola obwa Lord Mayor bwetaaga kukola era olaba bwe twaleetera Sebaana Kizito mu kiseera bwe twamuleetera nga Sebaana ayina ebyokulabirako by'omuwerako bingi yali ye yazimba ezo zindiiki ebyebizimbe bya National Insurance Corporation ye yazimba biki kwegamba nga muleeta omuntu gwe mumanyi nti hand zone so kakati ne Kampala ono kati ajjudde kasasiro emyaka gino gyonna tokyayinza kugamba nti era tukomyewo omuntu y'omu era tubeere mu mbeera y'emu naye ate waliwo n'ekirala nti ne Pulezidenti Museveni tumunenya nti aluddewo nti akoze eki nti aluddeko ku ntebe kakati n'abantu abamu naddala abatakoze nnyo nga balina bye balemereddwa batwale obuvunaanyizibwa bw'okulemererwa bagambe nti tugezezzaako kyetugezezzaako kino katukirekera abalala. So nze Kampala nga bwe mulaba yeetaaga muntu nga mukozi ng'asobola okukolagana na buli muntu kubanga Kampala alimu abantu ab'enjawulo. Nyanza ekyakirina Nyanza nti kakati ye bw'ati bwe yali yakula ekyokukolagana na buli muntu era ogenda n'olaba bino ebintu byaffe ebya Nuupu ogenda okulaba ng'ate ye ebigambo bye nga bitono ng'ate birala ku byabano era nze kyekimunjagaza naye Nyanza ate bw'aba ayogera ye ate ng'enjogera eyiye endala that is Nyanza era kyokola ntono kugamba ne bw'abeera mu kintu ekifaananyi kya asigala yeye ne bamuleeta ku TV kwogera togenda kumuwulira ng'alumba omuntu head on era ebigambo bibeera bwe biti naye gwekola ekintu eki muwe ekyokukola mugambe nti awo njagalawo ekizimbe ndojja okutegeera Nyanza ne bw'onooba bibulooka nga bivunduvundu ojja kusanga ekizimbe nga kiyimiridde kiri waggulu oyo Nyanzi gwe mmanyi. So kakati Kampala ono nga tugenda mu kalulu ka 2026 nze aludde kubanga nze nvudde wala nze kumpi mu buli kika ky'abantu nkibaddemu abawaggulu ennyo abawakati abaddako n'avuga ekigaali bonna mbayise buli mbeera ngimanyi kati bwe nkugamba nti oyo Nyanza ajja kusobola okukola Kampala. In fact nze owekiba Lord Mayor atandisappointi nze kubanga nga bwe nkugambye nti emyaka 15 emabega nali mmanyi nti azze kutukolera gwakubeera ku opposition nti eyo opposition tajja kuvaayo naye nga sikkola ekyo saakimanya nti ajja kukikola. So tandisappointi nze ali musuubiramu okukola byakoze naye kakati Kampala waatuuse yeetaaga omuntu agenda okumukyusa ali practical. So si bino President Museveni byagamba kwambala bijorobera n'oyambala ebicepe n'oyambala ebijegere bannange mujje munyambe bano bankoze bati bannange mujje munyambe bankoze bati kakati munnanga fe abaakulonda nga tukulowooza gwe olina solution kakati solution bw'oginoonya muffe katuba tugenda kukola so ebitono byejagadde okwogera Kampala ebintu bingi nnyo kwegamba ebigenda mu maaso ne weewuunya
ne bazimba gatanka g'amafuta awali amayumba g'abantu petrol station ku petrol station naye gano ga dipo ezitereka amafuta ezo tanka ezitereka amafuta ne bazizimba mu mayumba g'abantu nogamba kakati bino biki biri mu Kampala kugamba Kampala yeetaaga omuntu ng'ali soba ng'ajja kutuula akkirize nti kati akalulu kakoze eki kawedde katwagala kukolera abantu ba mu kibuga atuule n'abantu ba bulijjo atuule n'abantu abakugu abasite kanso atuule n'abalina obuvunanyizibwa bagenda okumuwa ssente kubanga abo bonna oba obeetaaga so kyokola kwe kulaba ebimu n'ofuuka ng'atabirabye naye n'osobola okukolera abantu abakola ki abaakulonda so nze ndowooza nti tulina okukyusa obukulembeze mu Kampala ate tulina kukyusa head w'ebyobufuzi oba political head ye Lord Mayor bw'omukyusa ojja kulaba ng'ebintu bitandise okutambula ne bammeeya Basebana Kizito balinanga bakansala abatali ba NRM senga ojjukira Sebana Kizito we yabeererawo abamu ku bakansala be yakola nabo ennyo okukola Kampala ebyo bye yasobola okukola yali Lwego kansala Lwego oyo yali wa NRM nnyo kansala Beka Abubeka oweri ejjinja eno saidi y'Eggabeeyi bamuyitanga Abubeka Sambode Abubeka balubowa oyo nga wa NRM Konko oyo yali owa wax owa NRM nga gwawadde wax okimanyi nti wax yekola ku nguudo kati Sebana Tactical gwe yafuula owa wax okolera abantu kubanga yamanya nti abaleeta ssente ez'enguudo e gavumenti kati kanteekewo waabwe alombinge kakati olwo lw'osobola okukolera abantu naye si kugamba nti ogenda kulwana nooli tujja kubanga tujja kusigala mu Kampala n'emyaka emirala 5 ng'afaanana bw'ati oba ng'asinze ne bw'ati obubi olesa ekintu ekyo ekyobutalwana n'abantu nyinza okubanga ebintu ebimu sibikkiririzaamu naye ekyanyanza ekya Lord Mayor ekyo nzikanya nakyo era bwe kunaabanga kunoonya kalulu ako nange nja kuzambala nja kuzambala noonya akalulu k'omuloodi Nyanzi sijja kukiddamu lwa nsonga twagala Kampala anyirira Nyanzi ali practical Fred Nyanzi ali practical osobola okumugana ebirala byonna naye ekyo ekyokukola mbadde mŋŋenda yenye kamwokya n'omusanga kwerusiiye ali mu kukola ayoola addeeno akola ki ekyo ali practical naye ogambye nti kibi nnyo okulwana n'abantu naye ate kyekirimu kigenda kuba kitya ekyokulekeraawo okulwana n'abantu tekiri mu nuupu yokka buli kibiina kirimu opposition kirimu opposition era leero babadde bambuuza aba radio ya CBS kinjogera ki ku bintu by'okukyusa leader of opposition etteeka erirambika nebagamba nti bannange ekisooka pate yange tennatuula kuliraba bwe lifaanana ewulira buwulizi nti bagenda kuleeta etteeka nebagamba nti kakati kintu kye sinnalabako kati natandise ddi okufuna position ku kyo kati ekyo kyembagambye kyekizibu ekiri mu bibiina by'obufuzi kubanga ebibiina by'obufuzi byajjamu enkola yakulwanyisa buli kintu nga temumaze nakyetegereza kakati lumu yaleeta ekiteeso teri yakirabyeko amangu ago ne bamuvuma buli kintu kyonna kyonna ekyomunsi naye nga tebakirabyeko kakati n'abamuvuma weebuuza nti pate zaabwe zatuuzizza ddi obukiiko bwazo ne badisikasinga ku kintu ekyo ne batuuka ne ku conclusion egamba nti bannange ekyo kikyamu kati mugende mukiwakanye kubanga ekintu mukola ebibiina by'obufuzi bwe kijja ng'eri ebbago ekibiina mutuula ne mukidisikasinga buli omu n'aleeta ebirowoozo ku kyo muyinza n'okuba nga mulina n'ebirowoozo ebikirongoosa oba ebikijjawo kakati bwe mumala okukkiriziganya nti kakati fe aba PPP ku nsonga eyo
bwetu bwe tugamba eno ye stand ye yaffe. stand yaffe kati mugenda kwogera position za stand ya party Yes. naye kakati buli omu ayogera nga bw'asanze ono n'avuma oli n'avuma oli ebyo bya n'avuma Museveni ono yamuliisa ono yakola atya. kakati olwo ffe tulireeta ki ekitali kya Museveni bwe baleeta etteeka ly'ebisiyaga eyo Museveni ye yabaguzi baleetako ku tteeka eno yani yali aleese erya social media gundi yalireeta ani Nsereko Muhammad Nsereko bwe bavumye kabaka ojjukira akasajja akavuma kabaka ka pressure ne bakakwata tebakakwata mu tteeka eryo bakakwata mu tteeka eryo era lyatukola bulungi abantu bonna ne bagamba yeekyo etteeka likanywezeza naye ng'ebigambo bye baayogera luli Nsereko byali bingi gugamba bannange bano be bantu be bamu kakati gundi honorable Mathias Mpuuga emabegawo yali aleeta amateeka agakwatagana n'ebyokulonda tugakyuseemu ennongoosereza bagamba oyo aleeta Museveni yamusindise aleeta amateeka kyokka amateeka gasinga kunyigiriza ate tugenda kwetaba mu kalulu akaddako tulina bye twagala bikyuke ate ffe tetubireese mu paalamenti kukyuka abireese ate tugamba nti bamuguzi kati ate naffe tetulina bye tuleese kakati ekintu kyegambye nti zisagaana kukiteeka ku nnono kiteeka ku bannabyabufuzi abasinga abali mu opozitioni abasazeewo okulekerayo okutunuulira ensonga nga bweri ne bagidisikasingako nga bweri bo ne basalawo kugenda kulumbanga bantu ba Ssekinoomu kubanga abantu abasinga abo boolaba bayogera kubanga ayagala bamulabe nti ye muwagizi ennyo wa Nuupu bamuwe kaadi kano olwekyo n'agenda n'atandika okuvuma buli gwasanze abalala baagala kumpi nakweyambulamu ngoye bwe kiba nga kyekinamusobozesa okufuna kaadi kakati nze njagala kugamba kuba kakati ekyo ekya leader of opposition omusajja kyeyaleese lumu bw'okiwakanya kati oba okiwakanya ku nsonga kyoba ogamba nti gwe oyagala kubeera mu opposition okiwakanya kubanga bagamba nti Museveni yabunguze akireete kinyigiriza opposition naye ate nga tugamba ffe tugenda mu buyinza mu 2026 kitegeeza Museveni yajja okubeera mu opposition kati tuleke etteeka Museveni lyayisiza mu lumbu linyige Museveni tuleme lirwanyisa lwaki tumwagalira ground ennungi lwaki tumutegekera ground ennungi leka tulireke erinyige Museveni naye kakati osanga abantu nga tatunudde mu kiri oli kyayogera kubanga nze sigamba nti etteeka lya lumundi wagira era gambe tetunaba na kuliteesaamu sinaba na kulikebera biki byaleeta kakati naye nze ate siyinza kugamba nti tumuzibe emimwa nti buli ayogera yenna tumubuukire tumuvume kati ssebo bwe tunaagenda mu buyinza ne tukwata emmundu ne tukwata ku ssente ne tubeera ne state authority ne wabaayo omuntu n'ayogera bye tutakkaanya nabyo bwe tuba kati nga tusobola kumuwereekereza bigambo n'amayinja bwe tuti ku olwo tuliba tulikola tutyo tujja kuwanika kalabba so nze njagala bannayuganda naddala ffe abali mu opposition tutandike okulaga ekifaananyi ku butya bwe tulyeyisa nga tugenze buyinza tuleme kukola bintu biyinza kutiisa bantu kugamba nti tugira tubeera na banno bwe tunabawo obuyinza banaaba batya nze nzijukira abantu abatugambanga ebigambo naye Besigye gwe mutuleetedde nga mukambwe muzibu bwe tobijjukira ebintu ebyo byali byama nti oyo Besigye bannange muwadde mutugala tukyuse naye Besigye nga mukambwe muzibu naye nga Besigye bw'otuula naye obutuuzi musajja ali simpo musajja talina mutawaana nga talina mutawaana gwonna naye olw'okubanga engeri gye yepuresentingangamu ng'ayogeza maanyi bayogeza ki ng'abantu balowooza nti omusajja mukambwe ennyo so kati na bino bye tukola bino ebyokuvuma buli muntu ebyokukuba buli muntu amayinja nze ndowooza nti tuteekwa okubikyusa bwe tutabikyuse tugenda kuguruminga n'abaana abato be tuyigiriza ebyobufuzi bamanye nti ebyobufuzi bwe batwe babizanya bagende okukula
okutuuka nga ffe tuvuddewo nga Uganda efuuse bw'etyo nga tekyali muntu awuliriza munne ekiteeso ono lumu kyaleesa kati baakakireeta emirundi ne Segona yakireeta oweekitiibwa Honorable Nuwagaba naye yakireeta ne bakigoba so nakati basobola okukola naye nga mumaze okwevuma tewali waayise lumu kumutuula naye kumugamba nti owange bino byoleeta byebiki teriyo n'omu kubanga nze leero njogeddeko ne lumu nga njagala kumanya ebiri mu bbago lye nangamba nti anti ŋŋenda kugenda kukyalira ebibiina by'obufuzi byonna bitwalire ebbago lyange nfune ebirowoozo byabwe oli naye kakati teebereza omuntu ateebereza n'okugyewo yakuleetera ebirowoozo oteekemu ebibyo biwandiyagadde bitambule kakati nga bamaze okumuvuma buli kigambo kyonna kakati muba mugenda kutundagana muba temukyasobola kukkaanya tulina ate kituleetedde no n'ebizibu ekyokuba nti tetwewa respect ekyokuba nti tetuwuliriza ekyokuba nti tetwagala kumanya gamba tututuuse ekiseera nga kumpi emyaka gino gyonna tugimazeeko nga tuvumagana kubanga FDC balwanidde emyaka esatu Nuupu ne Honorable Mpuuga balwanidde omwaka mulamba ate bakyalwana n'aba FDC balutandise buto ate kakati bano bagamba ekibiina tugenda kukijjawo kukisattulula basattulula ekibiina bali weebali abalala basigadde mu kibiina bamugamba tugenda kukisattulula kitegeeza nti mukumye olutalo olupya kakati olwo lugenda kuggwa tujja kutuusa okwewandiisa ng'olwo olutalo lukyakwajja olwampunga twali tulowooza nti kooti erumaze kati tugenda okulya ati ono yeyewaabire kakati oli kooti kakati kooti yeyamusalidde kooti yeemu yeyasalira ne Nuupu nga Kibalamaadi tutte oli mu kooti neesala nti Nuupu yentuuka mugire nga mutambula yabagamba mugire nga mutambula tujja birabanga okulonda kuwedde era n'olwaliro Kibalama abaddeyo mu kooti naye kooti yebeezezaawo Nuupu n'okutuuka kati kooti bwesalira nze ebankyamu bwesalira ono ebantuufu so kakati ebintu bino wadde nga tuli mu opposition naye nze njagala kulowooza tusigaze emitwe era nze kyensonga lwaki kizibu nnyo okunsanga nga vuma muziki era n'obutakkaanya kati bwenkugamba nti nti Oweekitiibwa Lord Mayor wano takoze bulungi mpa ensonga zenteeka ku mmeeza ne baganda baga nti nze era ne mukujja nali simusuubira kukola bulungi era byakoze bye nali nsuubira kubanga nze musuubira mumanyi nti muntu legislator oba member wa parliament mulungi naye eno yajja mu kifo kikyamu naye eno ekifo kiyajjamu kikyamu era bw'omukwata n'omuzza mu parliament ajja kuba omu ku bammemba ba parliament abasinga obulungi ate si yekka kati ne bw'ogenda mu National Unity Platform n'ojjayo omuntu gwe bayita Lubongoya Louis n'omutwala mu parliament era oba ojja kuba ng'ofunye memba wa parliament omutuufu omulungi agenda okuteeka parliament ku bunkenke okusinga omukuumira naye bw'omugamba nti muggyeeyo muleese ajje yeesimbe ku bwa meeya kakati oba tolina kyokozi oba ngaddidde faaza n'omutwala muzikiti kigenda otandika okukola kutuba kyoba okoze so buli muntu alina by'asobola okukola ne by'atasobola kukola waliwo abantu nga basobola okubeera mu byobufuzi nga bazimba bannabyabufuzi kati ng'ate y'okumukwata nti gwe oba ogenda bwesimbewo ng'ate ye tasobola tobamanyi bangi nnyo tuzimba zinange balina eyiwa naye nga yiba omuga nti weesimbewo yenedda kati abantu nga Professor Apollo Nsibambi yali tasobola genda kunoonya yali takusobola kyokka nga y'omu ku ba prime minister abakyasinze okuba abalungi n'akola bulungi
nakola bulungi naye nga tosobola genda kunoonya kalulu kwegayirira akalulu so kakati buli muntu tulina okumubulesinga wasaanidde era ekyo kyekituleetedde bino ebizibu byonna mu byobufuzi kubanga gweteebereza lumu yaleese ekiteeso naye teri muboogera bonna tewali yakugamba nti namukubiddeko ku simu nenjogera naye terino buvuma paka kuwulira bubi naye nga munkola eri sivo bw'owulira ekintu ekitakusanyusizza okuggyako ng'omuntu tosobola kumutuukirira naye olumu ne gwotosobola kumutuukirira osobola okusindika kwezi ye naagenda n'ayogera naye osobola okusindika Saddam n'agenda n'ayogera naye olumu naawandikira abayipiisa abo nga baakatandika okuyomba ne bagamba nange mugende mufuneyo abantu abatali mumwe babatuuze mumalewo obutakkaanya nti abo abantu kuba bo bwe bajja tebalina gwe bawalanaku tewali abayanyiiza munne mwe mwenyiizanyiiza dda naye ebyo tetubirowoozaako kwegamba tuli mu byobufuzi bye tuzimba ate nze okweralikira kwange fe generation eyaffe twandigambye nti efudde naye bino bye tuzimba kakati abaana baffe bye bakoppa generation eddako byekoppa generation ekoppa tetwagala kumanya tetwagala kuwulira tetwagala kukola bweti muvume kuwulira bubi kola bwoti eri ewa Museveni bye tukoppayo genda mubakuba embooko mubateeke wansi wa droni mubatwale makomera temubawozesa ebyo byetukoppa sayidi eyo byetukoppa sayidi eno buli ayogera mumuvume oba kalidinaali oba mufuti oba katikkiro oba ani mumuvume kasamuba nga temukkaanya naye mumuyuzeyuze bwe muba mutuuse we mutuuse nga waali mukwate obucupa mubumukube ebyo byebiri sayidi eno eri waliyo bya mmundu waliyo bya miggo kakati generation eyo bwe wataabeewo bantu bakita raising above kwegamba ne bagendako waggulu ne batunulako ewala ne tuzimba ng'abo be baana be tuzimba tujja kutuuka ekiseera nga tugenze mu buyinza naye ng'abaana be twaleka eno abagenda okutwopoozinga bafaanana bwe batyo ekirivaamu tugenda kufuna wano ekiriwa musaayi tugenda kufuna wano ekiriwa musaayi kubanga tugenda kufuna abasayidi zombi nga tewali awuliriza nga buli omu mukambwe muzibu ng'ekitutawulula bukambwe nti asinga obukambwe yajja okuwangula so kakati abamu kufu abalowooza nti emyaka gigenze buvunaanyizibwa bwaffe ebintu ebimu bye twogera abanoonya obwa MP abanoonya obwa kansala nga bo kye banoonya bayinza okutandika okubimisinterpretinga oyo bamukoze bati eyo bamukoze bati omanye olumu nagendanga nembuuza abantu tibannange bwe mba njogeredde emyaka 3 nga byenjogera bibanyumira naye nga mwe temumugulangayo n'ekikumi n'eki lwaki mulowooza nti omulala bwenjogera bye mutaagala yaba yampadde sente nebaga nti kakati nze mbadde mboogera gino gyonna emyaka kati nze munsabe ze mubadde mumpa okuboogerera emyaka nzibaddize ngendeyo mulala mpe ati kyekugamba nti eyo blackmail gye bagikozesa olw'okuba nti ye bw'anaayogera ye anoonya kifo fe tunoonya Uganda yankya tunoonya Uganda yankya okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi saakitandikawo nkibeeremu forever enkya buyinza n'okukya nga si kiriimu era nze siyinza kugamba nti olw'okuba nakivuddemu kangende bakisattulule agamba atya nti basattulule ekibiina ky'ozimba nga kyaggwanga olaba n'amaka ge wazimba gakulema okugjawo
nogakwatako omanyi olutalo olumanyi bagamba taata yagudde wagizimba naye okugitunda tosobola bagamba yagudde ddala n'amateeka tegakuganya naye kakati gogamba nti ekibiina kye navuddemu kantijewo so olaba ebyobufuzi level President Museveni kwabituusizza ate naffe abali mu opposition ne tutandika kubizannya nga ye nga kiraga nti senga tufuna sente ne tufuna emmundu n'obuyinza tuyinza okweyisa obubi okumusinga. Njagala nze tufune abantu abali soba abasobola okulowooza nti omuntu bw'aleeta ekirowoozo naawe leeta kiteeke wano n'omulala ateeke wano mukubaganya ebirowoozo. Kakati bagamba nti lumu etteeka lyeyaleese nti Museveni ajja kugula abamemba b'opposition bawagire lead of opposition. Museveni gwayagala si bwe bagambye. Kakati oli senga ababuuza nti mu kalulu akawedde nga balonda sipiika opposition yasimbawo abantu ab'opposition balonda ani? Bayinza okutuwulira gwe balonda lwaki tebalonda opposition baba gwe baagala ennyo? abantu balina ebizibu byabwe. Kati ekyo kitegeeza nti babagula era babagula. Ati kakati kyebageza aboogera kino kyebagezaako okulaga ensi, kubanga oli bwe mumugamba nti bwe bateekawo okulonda leader opposition Museveni ajja kugula bamemba b'opposition balonde leader of opposition gwayagala. Naye oli bw'ababuuza nti kwolanya bwe yeesimbawo baba wammeka baba wammeka okuwa olanya lwaki temwawa opposition yeesimbawo kubanga bwe muba mwagala nnyo opposition yabaweebwa twandirabe nti obululu bwa opposition buweddeyo bonna buubwo buweddeyo naye 11 Ssemujju bwe yafuna ku Anita Amongo lwaki abaagala ennyo opposition lwaki tebaagenda ne bawa Ssemujju ne tumanya nti yafunye obululu 10 mukamu ate nno kyotomanyi mu palamenti omwo n'aba independents etteeka ligamba nti ba opposition okugira nga okoze endagaano ne gavumenti eri mu buyinza ligamba ba opposition kati kitegeeza nti abantu geebi bandiwadde opposition naye tebaamuwa. Kati essaawa zino baddidde abantu babalwanyisa olutalo baagala kututwalako ekifo kya leader of opposition. Naye bwe mwali mulonda sipiika Ssemujju nga temwamuwa kalulu. Lwaki temwamuwa kalulu? Nsibambi neyesimbawo kuba deputy speaker neyesimba netayebwa nga bw'ogenda mu mateeka n'onoonya ku bombi ani asinga obukugu bw'oyinza kuwaani ab'opposition obwawe babuwaani. Kati lwaki bagamba nti ono aleese ekiteeso gwe baguze bo tebabagula abaaga bakalulu ate nga kali practical theology. Era ffe abapulezidenti b'ebibiina tulina okwetondera bannayuganda kubanga abalonzi baffe ab'ebibiina byaffe twabasindika kugenda mu palamenti nga baliko okusaidi opposition bwe batuuka ku sipiika balonda Anita Amongo. Kati Anita Amongo be batugamba abamulonda bwali nti muli wanguzi bwabalemesezza naye nga be bamuwa akalulu kati bagamba abatamulonda bane mujje mutuyambe Anita wuyo nzijjukira zaake ne mukulu Bisekezi bamugwa ne mu kifuba ekkololo amaze okuwangula akalulu. Exactly bannayuganda bagireyo ebifaananyi balaba ani yagwa Anita Amongo mu kifuba nga yakamala okuwangula akalulu ne bamujaganyizaako. Abo bamujaganyizaako kakati be bayita bannayuganda nti mujje mutuyambe ono omukyala afaana bwati be bayita bannayuganda okubagamba mujje mutuyambe lumu uno ekifo kyaffe ekyopposition akitwala nga bo babaterawo ebifo nga babaga nti ekifo ky'okulonda ku sipiika tekiriko nti opposition yakyesimbako oba wa NRM mwenda mwesimbawo naye basalawo misana tuku ng'ensi eraba bonna ne bagenda ne bawa Anita Amongo n'amala n'okuwangula ne bamugwa ne mu bifuba omu n'essente ze yafuna ne zimugwako mu toyireeti. Ebyo nabyo mbiwulira zagwa mu toyireeti omubaka omulala n'amusanga ng'aziyoolayoola aziteeke mu nsawo. Ebyo nabyo mbiwulira ate nga y'omu katimbu kubasinga okwogera okuvumirira Anita. Naye kakati nze ebyo
ngamba bannayuganda nti tuteeka okukyusa obukulembeze bwe tuba tunaaleeta enkyukakyuka abantu bannayuganda ne bayamba. Otherwise bwe tunaaba nga tweyisa bwe tuti nga twagala kujjako oli ffe tujje, chances are high titukiza okweyisa obyokusingaire bwe tujjako. Emyezi gino gyonna emyaka 4.5 tugimala tutya nga twevuma nga ye tumulese wali atudde, nga tweyuzaayuza tumulese wali atudde. Tetulina kye tuteeseteese nti abange nti opposition katugiyite wano nti tugenda mu kalulu nti biki ebyetaaga okukyusa. Njagala osiibule. Nze njagala kusiibula nagamba nti wadde nga tuli mu opposition waliwo bye tusobola okukola nga tufunye ebifo ebyobuvunaanyizibwa nga batulonze. Gye natandikidde nti bwe baba bakulonze ku bwa mmeeya bw'ekitundu leka gamba nti gavumenti erimala kuvaako obeeko kyokola, bwetalivaako kyokka ng'ate buli kiseera okomawo ne weesimbawo. Bwe baba bakulonze ku bwemupi leka kugamba nti nze sirina kye ŋŋenda kukola paka gavumenti weerivaako, ng'ate mu gavumenti muweesimbidde. Abamu n'ebifo bye balimu gavumenti zibawa n'emmoloka ezibawerekera. Kakati bw'otunulya abakomishona ba paalamenti Honorable Mathias Mpuuga, emmoloka batambuliramu za namba za gavumenti, balina n'abasirikale ababakuuma. Bw'otunulya Honorable Ssennyonyi ayina eri mu maaso, ayina eri emabega n'eri wakati. Netambuza emmere. Kakati abo tebayinza kutugamba nti tebajja kukola kubanga facility zonna bakola ki bazirina. Tebayinza nti balindira gavumenti eveeko balyoke batukole. So twagala abantu abajja nga basazeewo tugenda kwesimbirawo mu gavumenti eno gye tulwanyisa, tebatuwa excuses nga balemeddwe okukola babeeko bye bakola. Tumanye nti kale waliwo ebyabalemye naye nga waliwo bye bakoze. Tuyinza ga nti Kampala afaanana bw'ati emyaka 15. Nalabye mukulu Nyanzi ng'ayimiridde bw'ati ku kasasiro amutunuulidde nga n'amagezi gamuweddeko. Kino kituswazizza nnyo ab'opposition, kituswazizza mu Kampala, tuswaziza n'atwambula n'okutwambula. Tetusobola kubeera mu Kampala afaanana. Yiga bw'aba yagenda ku kkolera kati Lukwago agende ku kasasiro. Abalungi naye agende mu paalamenti, agende mu paalamenti gye tumwagala n'ebino ebyaffe bino ebyajjiwaka abireke. Kampala mulemye. Kale abalungi abalabi b'emikutu gyaffe begino bwe tutyo bwe tutambudde. Road Mayor katugezeeko ku musajja Nyanzi. Lukwago tukuwadde akalulu ebbanga lyonna weebali, naye leero katugezeeko ku Nyanzi ali practical. Bw'aligaana era tulidde wala tubaga nti naawe Nyanzi bikoze iki biganye katuleete omulala, kubanga ye Nyanzi nze ŋŋende Lukwago oyo nze nagenda nga mu ofiisi nga twogera tukola tutya, naye Lukwago kati yasukyuka. Naye Nyanzi simu yange agikwata Nyanzi wange yaliyo ku mukolo oyo Nyanzi ye tujja kufaafaagana. Nyanzi ajja tukolera, atujja kufaafaagana. Kampala ajja mukola. Kale mubeere bulungi muntu w'abantu. Fred Nyanzi ffe tukooneddemu, abalala bali ku byabwe. Katukugezese naawe tulabe famire yammwe tegendangako mu buyinza, kati tusooke tuteekeyo ggwe naawe onaazeeko baganda b'ennaku mweraba.